kwogera mama engeri nti mukyala mulokole saagala ate adde mu kuteeka muwala we ate ku linnya bbi agambe mbu yadduke waka biki yadduka ne kaggaayi simanya akalina budred akamusigula omujje waka amanye ensonga lwaki Prety yatuuka okuva waka era byonna nga bwe byatandika abimanyi. So right now talina ngeri gyamufunamu yamuggyako essimu ate n'obuzibu bwe yakola mukuba ate ng'olwedde yali akimanyi Prety olwedde waakuddayo ku ssomero bwako. Holiday ya class ki? Holiday gye yaliko ebiseera ebyo twali mu P4. Yeah. Prety Nicole ng'ali mu P4 nga holiday wetuuka ng'agenda ng'akola omwana wa P4 manyi bw'aba yenkana? Aba yenkana atya? Kozi ewammwe oba mukula mangu? Maybe munnaye oba musoma muli bakulu? Tusoma nga tuli bato naye kati emyaka gyo sijja kukakasa nti kimanyi bulungi siri sure. Kati yatandika okukola mu tawuni ng'ali mu P4? Yali mu P4. Ng'akola mulimu ki mu P4? Mu tawuni yali akola mu dduuka lya ngoye. Mu P4? Yeah. Banaye munsonyi w'okuseka naye nga zezzaako okwekuuma naye kwegamba nennemererwa nkubisaamu akafaananyi right now omwana asista nga ali mu P3 singa omanyi we yenkana she's so young n'ebyokukola tabimanyi amanyi kimu katuni ku TV mami ndetera ice cream kati awo wanaasingako kaawo era ajja kuba amanye a few things swimming biki kati nteeberezamu omwana P4 ng'akola mu dduuka ly'engoye. Naye abale kale ffe munaye waffe twatandika okusoma nga tuli bakulu bwe batambulira ne bagenda ne bajjayo engoye ezaali zisigaddeyo hajati yali taliiyo ne bayingira mu nnyumba ya hajati ne bajjamu engoye ne bafuluma najjayo engoye ze kuba yali amanyi gye zibeera gye yali asula n'atasiibula hajati yamukubira essimu n'amugamba nsanzeewo wotoliiyo naye nze nkoze eki ebintu mbijjeeyo kati ndowooza hajati n'anyiiga n'akubira mama Nicole essimu n'ayogera kale biri awo tebyali kale birungi ebitaasanyusa Nicole n'akola ki ekitaasanyusa Nicole hajati kukubira maama yali alina kusanyusa atya Nicole hajati yakubira actually Nicole n'amugamba mama wo waali yakuba ku ssimu ya sister wange gwe bagenda naye Kasese tinga kojjawe ku ssimu ye yandiyogedde ze yafuna kuba yazimugamba ye lwaki no ye lwaki yeteyagamba obola bayinza obutabulira hajati ye Nicole no Akram yagamba Nicole n'amugamba kola ki jangu olabe hajati Nicole n'amugamba nja kukola ki nja kujja naye nga results Akram yazimugamba kozi yamubuuza omanyi ezo wafunye tuzimanye nakoye Akram n'amugamba mbwa nti yakola ki y'omu kubakola eri simanyi oba mu UNEB webityo namwa kitegeeza azikoze kyazimanyi wabanga yakola mu UNEB. Kati ayinaawo Guy ali Canada. Guy otegeeza ki? Yalina omusajja ali Canada. Nicole? Yes. Oyo omusajja yali kwa bejja kale yamujja kale ku TikTok bana abajja mu inbox biki nayogana okitegeera njagala kuyamba njagala kukola bwendi. Guy mu kujja yajjanga ayagala kukolera Nicole passport agenda asomere Canada. Naye teyajjanga ayagala mukola abula yabuuza Nicole oyina passport. Nicole n'asooka n'amugamba nina. Guy n'akola ki n'amugamba kola ki jinkubira ebifaananyi. Mama yalabanga ki? Omusajja yayogera ne mama wa Nicole. Bayogera yes bayogera. N'amugamba ngenda weerera Nicole. Yes n'amugamba naye tubadde tulinda results zisooke zikole ki zikomewo. Results wezaakoma weera ensonga teyakomaawo yagenda mu maaso.
ne bitambula ne mama Nicole najje wakaana nga kale ajja n'abeerawo n'asulawo nga ne Nicole waali n'amala n'addayo ng'ajja kale n'abeerawo n'alaba omwana we mbeera akitagirye mizeera egy'abakafuta biki ebyo tebikyaliwo n'amala ng'addawo wamala omukeberako ng'addayo. Businessman gy'abasula. Yes, gy'abasula. Kati gy'abeera. Right now tali naye tebabeera bonna. Abeera wa? Taliimu mu ggwanga. Abeera naye. Taliimu mu ggwanga kwasaganya bya kusoma bye. Abikwasaganyizza wa? Already yadduka nga process y'essomero egenda mu maaso. Kati messages zino zenfuna abantu nga bagamba nti Nicole bamulaba Namasuba ne Kagaya kasibye enviiri zo ze ziriwa. Nviiri ki? Nkusomere. Gayi tali Namasuba. Ali wazala. Gayi tabeera eno. Balaba omuntu afaanana Nicole. Gayi abeera side zeeyo kyanja. Business bimuweddeko. Naye era yali mama ye nga ye agamba oyo omusajja simwagala ate gugeza ne gukuba ku simu yo ngenda guvumaavuma. Ngagera ebigambo bingi. Mama Nicole yali tayagala oyo omusajja businessman. Anti ye we yalaba ekifaananyi kiri eri musimanya mu rasta biki ye nga ye But gwe gwanti nakulaze ne nkugamba ono sigwe yalaba ku screen saver ye so nakugamba gayina cause gayinze nali nva ntebe ko bwobudde kumacha gayi akola mulimu ki business kijako gayi akwa bifaananyi na bya music ebyo ba producer bibiri awo kale kati yoyo ye businessman era kituufu oyo businessman kubanga ezo business nene. Bazadde bannange tulabye ku HK Media yenze Hadija Kigozi in your latest updates and celebrity news, TikTokers edition, life experiences and adventures. Banaye mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga aba BBH Travels tuina offer. Yes, aba BBH Travels bakugamba nti bakolera visa eri very discounted. Essaawa eno osobola okufunira ddala visa ya myaka 2 gye bayita freelance visa eri very discounted ku nusu kasanvu 5 zokka. Ate nga kuno kugirako Emirates ID baku openingirawo account. So kubako ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga babeere nga bakunnyonnyola ebisingawo. Tulina offer ya airport to airport visa change ku dirhamu 180 zokka. Ate same day tosulayo bino bye twasulangayo ogenze kukola visa ate n'olwayo. Poza ate visa y'ennaku 6 multiple visa entry ya dirhamu 130 zokka. Kale bambi offer yaffe eyo offer nnungi nnyo nnyini ddala. You can grab yourself one. Wabeera agyetaaza abantu bangi mwagala okukola visa own visa njagala kubeera ku own visa simanyi ssente twagisaze ebbeeyi kuba ennamba y'essimu gy'olabawo wammanga obe ng'ofuna okuyambibwa. Aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti spa yaabwe ennungi nnyo nnyini ddala bakubireko ogendeyo okole ku sauna okole ku facial ogendeko massage abakyala abaami waxing gyali bulungi nnyo services zaabwe ennungi nnyo nnyini ddala. Aba Shukra Pure Herbal Solutions bano bakolera ddagala ganda okuva miti egya wano bakugamba nti kati gw'omwami eyazibikira enseko oba omukyala kozesako ku tube cleanser yaabwe nnungi nnyo nnyini ddala. Poza ate nga balina ne kajab oil omusajja omassaging bumassaginzi n'ozibukuka emisuwa. Olunaku olwaleero nafunye essimu okuva ewa muganda wa Prety Nicole ng'agamba nti Hadija mu media tufaananyeko nga ffe abaliko obuzibu naye mbadde nsaba ku clarifyinga ku nsonga za Prety Nicole. Wenjogerera ndooza Prety Nicole alayika yagenze bweru. Bye tuzze okubeera nga tutegeera olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ndine muganda wa Prety Nicole yazze okubeera nga clarifyinga ku mbeera ya muganda wendoza ne Prety Nicole alabika eggwanga yalifulumye. Twagala okubeera nga tutegeera ku bikwatagana ku nsonga zino ezigambibwa nti Nicole yadduka n'omulenzi. Ono agambye nti yalina details ani musobya mu nsonga eno. Tusanyusa okulaba. Nango basanga. Oliotya? Ndi bulungi mpozi mwere. Yegwana. Mannya gange nze Emma. Nerisembayo. Mannya gange nze Nireba Emmanuel. Ngera nga nze
ngera nga nze wamma yeyo figa Prety Nicole gy'alina y'abasheeshe eyo gy'abitijjula ekyo era nga nze brother wa Prety Nicole nga nze mukulu we nga nze wano eno okubanga njogera ku nsonga ze zimu nga ze twawuliddeho ku media nti yadduka n'omuvubuka omuyaaye big tiktoker nga ebadde bitambula but ebigenda mu maaso era nga we byayogerwa si bituufu cause right now essaawa eno Prety Nicole talimu mu ggwanga ali wabweru waalyo so ekyomuvubuka gwe yadduka naye oyo omuyaayaye nga gwe bagamba omuvubuka si muyaaye. Tugende mpola njagala tugende mpola kuba kati emboozi etandise gwe ne Prety Nicole muli baaluganda yeah. Maama y'omu taata y'omu no si taata y'omu ate era si maama y'omu just nti oluganda lwaffe we lujjira nti maama wange mukulu wa maama wa Prety Nicole era nga mukulidde mu famire y'aba Prety Nicole tukulidde mu famire emu mukulidde mu famire yes mu nnyumba emu waka we wamu okay yeah. Kati nga tetunaba kutuuka ku bya mulenzi ono gwe bagamba eyatolose ne Prety Nicole njagala okuddiza ddala emabega tulaba Prety Nicole nga bamukute ne kafuta bamukuba emigga egibula okumutta tandikiraawo we bakubira Prety Nicole okubanga bamukuba emiggo kale sigena kireeta miggo wabula nga balwana kuba like it was a fight bamuyisaamu empi naye eyo sijja kujjayo nnyo kozi ebyo we byatuukirawo saali mu ggwanga but we aviire waka wo I think nali around era nga njogereziganya ne Prety Nicole. Prety Nicole yatuuka ate ewabakafuta Prety Nicole okubanga abeera ne bakafuta Prety Nicole we yatuukira okubanga abeera ne bakafuta yali abeera ne maama we yali abeera ne maama we erabiddeyo kale erinnya ddyo kandireka eri ekitundu but yali abeera ne maama we ne bafunamu kale obutakkaanya kubanga ye ng'omuwala ye nga Prety Nicole okutuuka okuva ewaka issues zaali za kusoma sigamba nti oba nti yali tayagala wa maama we cause tewali mwana atayagala kubeera na nnyina ne waaba asula wansi ne waaba abeera atya but ebyaliwo Prety ye nga ye kyali ayagala te yali ayagala ye life ndala nnyo fine n'okusoma yali akwagala naye ate byagenda kale ne bitabukamu awo ne bafuna misunderstandings ezaba ye nani ye like ne maama we Prety Nicole ne maama we bafuna misunderstandings yes. era nekimuwaliriza okubanga ave waka kati zino Prety Nicole ekisookera ddala alina emyaka emeka ema Prety Nicole nga maama we yakyogera mbutuufu Prety Nicole yali alina emyaka 14 nga guno omwaka gwe tulimu myaka gye kale guno omwaka gwe tulimu agenda kuba ava ku myaka gy'abaddeko egyo 14 era nga agenda kuba aweza gibera emyaka emeka awo sijjukira after 14 ekyemyaka kyo wava ku 14 odda ku nnamba ki 18 ya ekyemyaka kyo sijja kyogera naye nga batugamba nti Nicole alina emyaka 2 ate ebyo mwabijjawa ekyemyaka 2 byo byavaawa tubiwulira buwuliza nti kati yegwatubuulira ekyemyaka gyo Prety Nicole kale agenda kale ku right now takyali wa myaka 14 naye katusigale ku egyo koje ya jeje right now gyalina naye nga talina myaka 2 nga wekyewogerwa oba nga wekiri right now ekya Prety Nicole abamu bagamba obeyo tutwale empola ontwala ku speed twakomye ngamba nti Prety Nicole ava waka nga bafunye obutakkaanya ne maama we agenda mu bakafuta butakkaanya ki omwana ow'emyaka 14
bwayinza okufuna ne maama w'okutuuka okuba ng'ava awaka agende. Emyaka 14 gwe ogimanyi n'obutakkaanya kigambo kinene. Obutakkaanya kale we bwajjiranga Prety Nicole bamewe kale nga omanyi nti omuzadde mubaamu eri embeera kale n'akugamba biki ebyo we bityo n'akuyombesa like yoza ebintu kale ng'ebyo ate nga takola ki tamukkiriza bbeera kusima ate kale jjukira Prety Nicole before nga tannaba kujja ava ewaka yakolako okwo mu kibuga kati mama ate najja akola ki amugaane okola ki okudda mu kibuga olw'ensonga yali agala kukola ki yali agala ye kusigala ng'akole ki akola kati mama ye n'amustopinga n'amugamba tokola ki toddayo ku mulimu. Okay. Prety Nicole nga tannaba kugenda kuva waka yakolako mu kibuga nga tasoma. Yali asoma naye ebyo ebiseera baali mu holiday kati nga holiday naatera okuggwako. Holiday ya class ki? Holiday gye yaliko ebiseera ebyo twali mu P4. Prety Nicole ng'ali mu P4 nga holiday wetuuka ng'agenda ng'akola. Omwana wa P4 manyi bw'aba yenkana? Aba yenkana atya? Kozi ewammwe oba mukula mangu? Maybe munnaye. Oba musoma muli bakulu? Tusoma nga tuli bato naye kale nga omanyi nti wabeerawo embeera etuukawo okubanga nti kale oba ngambe nti omwana tasomera mu budde biki ebyo. Yali tasomera mu budde? Education kale like okufuna sponsorship kale yagifuna late so era n'okusoma yasomanga mukulu damu basomanga bayinaawo ng'emyaka batandikira kubanga mu primary 4 oba oyina emyaka 9 kati bw'ongamba nti Prety Nicole yavanga awaka n'agenda n'akola munnaye abamu basomanga bakulu kati emyaka emituufu gy'alina gy'emeka? Oluusi akasente eky'emyaka gyo munnaye kyo nze gye mmanyi era gye nnyinza okuba nga mmanyi 14 kozi eky'emyaka kyo sisobola kuddawo nti oba nkibeereko nnyo kozi tusobola okunyumya ebirala byonna naye eky'emyaka kyo si tusobola okuddawo ate tubuuze gwe oyina emyaka emeka Prety ate oba gwe oyina emyaka emeka no eba mboozi ndala nnyo naye eky'emyaka gyo sijja kukakasa nti kimanyi bulungi siri sure. Kati yatandika okukola mu tawuni ng'ali mu P4? Yali mu P4. Ng'akola mulimu ki mu P4? Mu tawuni yali akola mu dduuka lya ngoye. Mu P4? Banaye munsonyiwa okuseka naye ngezezaako okwekuuma naye kwegamba nennemererwa nkubisaamu akafaananyi right now omwana asista ng'ali mu P3 singa omanyi weyenkana she's so young n'ebyokukola tabimanyi amanyi kimu katuni ku TV mami ndeetera ice cream kati awo wanaasingako kaawo era ajja kuba amanye a few things swimming biki kati nteeberezamu omwana P4 ng'akola mu dduuka ly'engoye. Naye aba kale ffe munaye waffe twatandika okusoma nga tuli bakulu nga mukuze kati agenda mu P4 n'akola mu dduuka ly'engoye. Awo n'addayo ku ssomero. Ani yamufunira omulimu gw'omu dduuka ly'engoye? Yamufunira omulimu gw'omu dduuka ly'engoye era ye yagwefunira. Kati yava atya awaka n'ayingira mu kibuga okunoonya omulimu? Yali yatuukako dda mu kibuga? Gwe besiiwe? Yali yatuukako dda mu kibuga. Kanema kubuuza ebibuuzo ebingi abantu bagenda gamba leka gesiti anyumye emboozi sawula mpulire emboozi nze naye ekya P4 wenkomye otegeera Emma. Kale ebyo ebiseera n'addayo ku ssomero n'asoma n'akoma makkati. Nze okomye wali nti Prety Nicole we yali mu P4 yagenda mu kibuga n'akola
kati essomero bwe lyaddamu awo n'addamu n'asoma nga maama we ekintu ekyokukola ng'akirowoozaako ki? Tewali munnaye kati tewali kye yakirowoozangako, just yamugamba engeri okusoma nti kuze mukozi nga omanyi kubanga ye Prety akula amangu oyinza omulaba kyoba nti mukulu naye si mukulu nnyo but kale yali mu holiday that time na Prety n'agamba mawe lwaki sigenda nenkola ki nengenda mu kibuga nentandika okukola engeri gye ndi mu holiday. Kati ate ye Prety laba wajja akola kijjukira life eyo okutte ku ssente olabye essimu olabye obugoye obulungi olabye engatto ennungi ya kati endowooza eri ey'okuddayo ku ssomero ebeera ejja oba ogenda sooka ogyerabire ate olowooze kiri eri ogambe nti lwaki asigadde mu kibuga n'akola tasinga bati maama n'amugamba ogenda kukola ki kuddayo ku ssomero. Mu kuddirayo awo ku ssomero we baviire n'agenda n'asomera eyo Nakirebe omanyi right now gyakola ki gyabeera n'asomera eyo mu kyalo naye nga kale education yayo nga si nnungi. Prety Nicole n'avaayo n'akomawo ate mu kibuga n'addayo n'akola. Kiki ekyamujjanga awaka okujja mu kibuga? Ekyamujjanga ewaka okujja mu kibuga kangambe nti kale osobola obbeera ewantu nga mwakagenda ojjukira eri maama we gye yali akola ki gye baali bamaze ozzimba kati ate ye ng'akola ki amanyidde eno mu kibuga ate kati eri gye babeera wabbaliko okwo n'ekibuga. Kati maama wa Prety Nicole ne Nicole basooka kubeera mu kibuga oluvannyuma ne basenguka ng'enju ewedde. Ne basenguka ng'enju ewedde kati ate ejjukira ye yali amanyidde mu kibuga ng'eri alaba life eyo tagitegeera n'akola ki kwe kudduka n'avaayo. Oluvannyuma ennyo kale maama we n'agezaako n'amunoonyanoonyaawo naye nga bawuliziganyiza just ku ssimu. Ayogedde ku butakkaanya ki ekyajja Prety Nicole awaka? Mbuulira amazima. Tujja salira Nicole omusango tugusalire maama we tugwesalire ekivaamu tumale tugusuula eri nga tetumanyi tumale tugukusalire. Butakkaanya ki obuyinza okujja omwana owa Pifa awaka? Prety ye ng'omuntu yali alina by'ayagala ate nga maama we ye takola ki takkiriziganyiza nabyo. Biki bye yali ayagala? Kati ye Prety Nicole yali ayagala nti maama we ye ayagala ngoye empanvu ate ye waaba like abeera naye simu nga omanyi kale abazadde abatayagala n'akulaba ku ssimu kwambala bugoyegoye obwo ate kutambula kudda eno kwegamba ye aba ayagala okole ki obeere mu kifo obeeremu eyo life oyambala biwanvu toyambala bunene obugoye bumpi ate ye Prety ye nga yakoze ekijjukira yazeeko eno mu kibuga alabye ku life eyo bwetyo like tamanyidde kwambala ngoye mpanvu ezo kati najja n'akola ki naga naye maama bineno byakola ki si byagala njagala kyala naye nga njagala kyala naye ayagala kirala okitegeera so obutakkaanya we buviirayo n'asalawo akole ki ave ewaka. Mu kuvaayo ewaka maama bamala ebbanga tebawuliziganya banze nali njogera ne Prety Nicole okusimu nga tebawuliziganya maama yankubirako okwo ebyo ebiseera mu kusookera ddala kuba banga ddene nga Prety Nicole yavaayo ndoza n'emyezi gyaweera ddala awo nze nali Rwanda nga ngenzeeko waffe kati nga njogera ne Prety Nicole okusimu nga ngamba biki ewaka yakoze eki yavuddeyo maama nankubirako okaawo nenkola ki ne mugamba simanyi gyali cause even nze si right now mu Uganda. Kati netukola ki n'amuvaako kale ng'agenda n'amukyalira n'amulaba kati ye ebyo n'akola ki n'abivaako ebyokubeera nga amunoonya biki kasita yagenda n'amulabako ng'amukubira amuweereza ku ssente kubeera yali akola alindako olwo amutegeera atya nti no nti amufuna atya olwo yamufuna atya
Nicole Prety Nicole amanyi ennamba ya mama emutwe. Yennyula n'amukubira. Yes. N'amugamba nti mami ndi eno Kampala. Aha, ndi Kampala. N'amusindikira ne ku ssente. Era mama Prety, era mama kale, sijja muyita mama Prety Nicole. Mama kale. Mama ye kale yewe we yaddukanga akubanga era mosto era okusinga ennyo era yakolanga ki teyayagala yeeyo kale teyasiimayo kitegeera. So kati mama ye we yaddukanga yo naga Prety alabika yakoze eki yazzeeyo e Kampala n'akomawo webana oluvannyuma ennyo wayita ebbanga weeks kale zaali zigenderedde awo n'amukubira n'amugamba gye ndi mu kibuga nti gy'oli ko ye ndi bulungi kale n'amugamba kankole ki kankusindikira emitwalo 2. Ani asindika emitwalo 2? Prety Nicole ng'aweereza maama we. Yeah. Maama we teyamubuuza nti okomawo ddi okusoma? Nedda teyakimubuuza ekyo. Teyakimubuuza ekyo nti okomawo ddi okusoma ate yakimubuuza. Kwani sometimes yamukubiranga yankubiranga naye wetwabuli communication we yabulira essimu yakola ki ya bagibbira e Rwanda. So nembeera nga siyayogera ne Prety Nicole okuddamu okugana nayogera naye nga nkomyewo ng'abeereyo kawempe kati eno ng'avuddeyo kubeera teyasooka bbeera na kafuta alina omuwala omulala gwe yali abeera naye n'avaayo n'asooka n'addayo ok'ewaabwe era namala n'avaayo ewaabwe n'agenda kuba maama wa Prety Nicole ebyokusoma abyogerako ki? Omwana yagenda awo ng'ebyo nga yakitta awo ng'ebyokusoma awo yali akoma mu piki mu P4 yali atambuliddewo kale ng'atusenga mu P5 so kati ekitegeeza Prety Nicole bamubuusa okuva mu P5 ate ng'atudde emyaka emirala 2 ne bamubuusa paka mu P7 bwe kityo bwe kiri. So awo n'akola ki n'avaayo kuba teyabeeranga ne kafuta just kafuta byali bya vibe beesanze mu bbaala kubeera yamufundye yali agenze kale kukyakala obbeera mukwano gwa kafuta era obbeera mukwano gwe byali bifaananyi na yamusanga mu kifo ekimu nga like batudde ne babeera ba mikwano biki ne bakwatagana kale ne batandika ne babeera ba besties nga weebityo nga batambula bonna kafuta abaagenda mu bbaala nga Prety okubanga Prety yakolanga yakeranga n'agenda n'akolanga era akolera mu kibuga. Yali akola mulimu ki mu kibuga Prety? Era ng'akola mu dduuka. Awo mu dduuka ly'engoye yavaayo n'adda mu dduuka ly'engatto. Nga bamuwa emirimu. Baali nga bamuwa emirimu. Yakubulirako ssente ze baali bamusasula. Olunaku baali nga bamusasula emitwalo 2. Buli kanaku? Buli lunaku. Gwe emitwalo 2 buli kanaku ogimanyi mu tawuni wano e Kampala? Nga ze bamuwa? Yes, nga gye bamuwa buli lunaku. So n'akola ki n'abeera mukwano gwa kafuta nga naye era yali alina gy'abeera nga kale tebabeera bonna Prety nga alina gy'abeera gye yali yafuna kuba ebyo ebiseera ye yali atandise okukola ki okupangisa tadde bagamba nti yali abeera n'omuvubuka naye Prety yali yeepangisiriza. Awo kafuta we yamukubira yava wuwe mu muzigo gwe? Yes. Nga yeepangisiza? Yes. Yali talina muvubuka yenna gwabeera naye yali abeera yekka nga kafuta abemiitingira mu bifo bisanyukirwamu ogenda mu bifaananyi ngenda mu bifaananyi ne beesinkana ne balabagana nga boogera bonna. Kati okujja ebyo ku babalwane ebyo ebya bakafuta nga bwe yagamba bakafuta yali akola ki bagendayo okolumu ewuwe ne kafuta nga bagenze wa boyfriend wa kafuta kati bakafuta oyo neyeegomba ani Nicole okitegeera kubanga ebyo ebiseera nabyo nayogeranga naye era naŋŋamba bawo oyo kafuta neyeegomba ani Nicole n'abeera nga like boogereziganya ku ssimu kati nga omanyi nti abasajja oba abasajja si bangu kati nga boogera kati ono boyfriend wa kafuta n'ayita Nicole cause issues teyali yakugenda we but yamugamba akola ki
jangu wakokole ki ondabe kosiibewo lwali oba I think lwali yali weekend n'agenda ne bakola ki n'asiibawo kati aba ali awo ng'atudde kafuta najja n'emikwano gye kati mu kujja n'emikwano gye ne bagamba Prety ate okola ki ewa boyfriend wange ne boogera biwanvuwanvu awo biki n'amugamba ono Guy yakoze eki yampise biki yaŋŋambye enzije mulabeko kozi bulijjo abadde ng'akola ki andeetinga kati ye kafuta ye n'agamba obadde ng'ogamba boyfriend wange ebigambo biki engeri nti omuvubuka oba ŋŋambe ki oba yali ayagala oba ŋŋambe nti batabula kati ne bakola ki mikwano gya kafuta ne bamuwa amagezi nti kola ki mukube kozi ye Prety ye teyakola ki teyalwana naye. Kati Prety yakugamba nti yasiibamu omwo mu nnyumba ya bba wa kafuta ng'akolamu ki? Yali akatuuka bw'ati kozi kale Prety ye yali busy ng'alina byakola n'amugamba alindako ngenda kukola ki ngenda kujja naye nga Guy yali amugamba yamugamba jangu osiibe eno ye yamugamba jangu osiibe eno kati ye Prety ye n'amugamba ngenda kukola ki ngenda kujja edda kati yali akatuula bw'ati mu ntebe ne bakafuta ne bakola ki ne batuuka kozi yali mu kiyungu ng'akola ki ng'agenze kufuka mazzi nga yakatuuka ne bakafuta we bakola ki we bayingirira gate ng'agenze kufuka mazzi agaaki ag'okunywa ng'agenze mu kiyungu. Ennyumba etaliiyo mpozi yali yajjawo kodda abaali bajjawo ne kafuta before ng'amuleeseewo ya kati Guy n'amwegomba era n'amusaba ennamba ye ya n'agimuwa ng'amanyi kiri nnomu kati Guy ye n'atandika kukola ki mukwana kati mukwedeetinga Guy n'amuyita n'agendayo we yayita ne bali eri bakafuta n'amugamba badde nga ofuwadingira bba wange ebigambo ng'otutabula biki kale ne balwana tuba tuli awo nga tutudde mu nnyumba kwamawo ebyo yali tabimanyi era fe abaakola ki fe abaabimugamba fe abaabimusindika ntumugayi Prety kingawo tetunaba kuzuula kituufu kyeki tuba tuli awo nga tulaba status ku simu ya Nicole nga postinze nga bali mu mukuba ne twebuuza kino ki bali mu kuzannya firimu what's going on kati tuba tuli awo ne tukuba ku simu ya Nicole tugikubako tagikwata naye ng'eraga ekola ki kweri ne message zikola ki zirabibwa azibulutika ng'aziraba n'azireka awo ng'era aziddamu naye nga tetunategeera ki ani aziddamu kumbe kafuta yakoze eki bamaze n'amuggyako essimu era nga yagirina ne tunoonyeza ne tugamba tekisoboka kubanga ate nga Prety Nicole aziddamu bulungi tulaba status zigenda mu maaso bamukubye balwanye ebintu nga weebito nga tuba twakalaba vidiyo esooka nga n'eyokubiri bakoze eki bagitadde ne tugamba bino birabika biri serious tekisoboka kubanga omuntu nannyini simu omusindikira message n'akulaga nti akola ki agiddamu sobola kudda anotikayo status ku ssimu yo ate nga bali mu kukuba obanga ali mu kukola ki okweswaza kwekubira abamanyi ne tumugamba Prety tumulaba bali mu kukola ki bali mu mukuba bamanyi kwekola ki kwe kujja mu kibuga ku makya kubanga ebyo ebiseera teyali takola ki yali talina essimu ya smartphone yali yayonooneka najja mu kibuga ku makya n'abiraba ne tugamba naye bipostingibwa ku status ya Prety ate ku ssaawa emu Guy ali bweru alaga akoze eki abitadde ku TikTok alaga nti akola ki abiyinako like abimanyi kwe kusaba oyo Guy buli kimu n'akola ki n'akitunyumiriza yali Dubai n'atugamba biki kafuta mukwano gwe era yakoze ki yamusindikidde ezo video ng'ali mu kukola ki nga bali mu kuba Prety tugamba nno birabika biri serious Prety baamukubye oluvannyuma ennyo nga bitambudde tuba tuli awo nga bakoze eki Prety Nicole nga tumulabye ngazze lindako ogambye esente tebaziwanga Nicole baziwanga Nicole ng'era bamanyi zigenda ki gwe baziwadde yakola ki yazikwata era nga bamanyi yakoze eki yazirabye kati buli lwamukaga eyo meeting yabanga etudde yagendanga
n'ebinene ebya ssente maama ye yakolanga ki yazikwatanga n'essimu era nga yabeera nako akasimu oba okitegedde sikitegedde like ye nga ye maama we bwe bamala omusazisiriza layini ng'era n'akasimu agenza akakimi bakamuwadde n'abikola ki n'abikwasa maama we kati ye bali bo ng'era oli ajja n'amukyalira nga ggwe tugeze gw'oli like bali abazungu oba bali abamuwerera gwe bakola ki gwe basindika koza abazungu babeerako n'omuntu kale tugeze nti gwe olina kukyaliranga mwana gundi inanga genda n'omulala n'omukyalira ewaka waabwe biki ng'asindika omukazi n'ajja n'akola ki n'amuggyako interview ng'era addayo ng'abagamba ki omwana ali bulungi ali fine ng'era ajja n'amubuuza Prety wakuyisa watya Nicole embeera etambula etya mama wakuyisa atya biki teamugamba kale ebyokuva ewaka yagamba bambi mugambe nti kale njagala kola ki sikyanjagala kola ki kuva ewaka naye kankole ki kambireke kubeera n'olwo oyo omukazi olwajja omukyalira era naliwo twali ffenna mu nnyumba najja n'amukyalira ne boogera n'amuwa akatebe ne boogera ne banyumya n'amala n'amugamba nno ku lw'omukaaga ogenda kujja eri like gye mukola ki gye mukuŋŋaanira mwenna era n'agenda kati jjukira eri babeera bakola ki bo bakubuuza gwe togenda toteekamu muzadde wabula bo bakubuuza ssente ozifuna era okola ki ku ssomero school fees biri bitya era ssente ez'okulya biki waka wagamba ki oyinayo obuzibu era wandyagadde okuvayo biki oyita mu mbeera kikale ng'ebyo kitegeera okumanya health y'omwana weekola ki weeyimiridde oba bwe bitambula ebyewaka agenda n'akomawo naye ng'aki ekya ssente era n'akasimu ng'amaye abeera nabyo bati eriye abakola ki abagamba ssente nazifunye era ng'era ne bakuba ku ssimu ng'ama akola ki nno bali eri abantu bakoze ki abakola ki abakuwa obuyambi bakubidde ku ssimu kola ki baagala kwogera naawe ku lw'omukaaga mulina meeting era bamaye nga yabimugamba naye nga tamukkiriza kola kibeera n'eyo ssimu kati Prety n'avaayo eyo najja ewaka kuba ebyo ebiseera nali mbeera nzekka we yaviirayo eri waka yes nali mbeera nzekka cause already nze nali nkola olina emyaka emeka Emma na 20 ewammwe nga mukola mangu munnaye bya Katonda kati n'akola ki ne tuvaayo najja ne tubeera ffenna nga tubeera mu nnyumba emu kati we yajja namubuuza ewaka ng'ovuddeyo lubali abakuwa obuyambi jjukira waŋŋamba bakuwa obuyambi nga wooli kuba babeera beetaaga ggwe kati ovuddeyo wamama oba n'abeera bakufuna laga Emma nvuddeyo biki nabuziza ssente za maama agenda kunkuba biki ejjuka amawe yali mukambwe nga siye muntu goddaawo n'omugamba nsonyiwa biki amala kukuba okusonyiwa yes okukakkana n'akuleka yes era nga Prety ekyo kyatya nga buli wakola ensobe eba omusango ewaka ng'adduka ng'avaawo ng'agamba majja kunkuba naye ng'ebyo ebiseera kale waba avudde waka nga omanyi nti abaana ng'era addukira kumpimpi awo mu mikwano gye ng'olweggulo ng'amala ddayo kati kyagenda kale ng'akisukka ennyo n'akola ki ng'ajja eno jjukira kitegeera nti nze mpangisa jjukira kitegeera nti nze nkola ki mbeera nze kanajja kati kwe kumubuuza ebyo nga tannaba kujja naye ng'ama akola ki nga teyasuzeeyo ewaka kati bino by'ogamba byaliwo ddi ebiriwa byonna ebya kafuta oba bino kubanga wagambye wali oli Rwanda nali Rwanda but ebya kafuta ebyo nga tubitadde ebbali nga byo tebinnabatuukawo kati ate osoose n'otuzaayo nga tetunnatuuka wa kafuta wabadde wabibuuse kati ne tukola ki najja ne tubeera ffenna ne mugamba kozi teyankubira actually kozi yali amanyi already wembeera mba ndi awo kozi mama yasooka nankubira n'aŋŋamba nze nabeeranga ennyo naye ng'era waava ewaka nze gwe bakola ki nze gwe bakubira
kati nankola mama embandi awo nga nkubira ne ngamba yi ate mama ngamba ki andi awo ngamba Prety ja ali eyo anti yadduse waka biki yabuziza sente za manda bali batunda manda ya mama yalina ekibanda ky'amanda. Kati gwe nga mukwano gwa Prety Nicole yakugamba sente z'amanda zaabula zitya? Kale oba kale yapimanga amanda amangi okitegeera so nga nga tegizivaayo jjukira ale piisi emu mama yali agitunda $5.5 kati oluusi nga jandivuddeyo $5.5 nga avaayo emeka $5 ng'amubuuza ate zaalaze kati Prety kwe kukola ki kwe kudduka ewaka n'avayo n'agamba biki n'abuuza ssente z'amera ku olwo lwe yaddukayo teyasula wange teyasula waka yasula wa mukwano gwe. Mukwano gwe ki? Yalina mikwano gye be yasomanga nabo buwalawala nga tebalina bazadde kubanga omwana wa neighbor okujja n'asula ewakaawo omwana wafiire mulembe gwa kati si gwe guli ogwedda nti omwana wa gundi avudde waka abuze akole ki ebyo byali biseera byadda myaka ki egyo biriwa we yagenderanga okusula ewaabwe nga tetunaba nakuyingira covid kuba nagenda e Rwanda awo ebiseera nga awo byali nga ne covid tannaba kujja ebyo ebiseera ja atunda manda mama kati nadduka ewaka n'avaayo teyasula wange mba ndi awo mama we nankubira kinangamba Emma Prety ali eyo ne mga mama tali eno ate kyekyabaddewo nangamba Prety yadduse ewaka mbadde manya akola ki ali eyo naye woomulaba okole ki onkubire mba ndi awo nga nakava ku ssimu nga ne Prety yeewuuyo akoze eki agguse ngamba yi ne mugamba yingira otuule onaabe yansanga ntudde mu nnyumba ne mugamba kwata amazzi ogenda onaabe n'avaayo ne mugamba nno maama abadde akankubira nga akumbuuza ko ye nambuuza abadde agamba ne mugamba abadde akwagala kubanga mubuuziza ate kyekyabaddewo ove waka naŋŋamba musima biki ebyamanda nenkola kinagenda nanaaba ekyo ne tukivaako oluvannyuma ennyo kale naŋŋamba mama tokola kisooka olindeko mugamba oluvannyuma ennyo nze mba ntudde nga ndi mu nnyumba maze okunaaba bulungi nnyo ayita olw'eggulo nd'okuwulira ate yakoze eki yakkiridde emmanga mu baganda baffe abalala bakulu baffe egamba nga ye akola bwakuwunyera ng'akoze eki ng'avuddeyo kati neŋŋenda ne mugamba ate ovuddeyo kadaŋŋamba mbadde ŋŋenda kukomawo kati nze kwe kukola ki kwe kuba mamaye ne mugamba akoze eki gyali eno ali eno maama we in fact teyamulinda nakusulayo yamunonako olwo bubi nnyo ng'amukuba namugamba biki lwaki wavudde waka namukuba kubanga namukwata ku mukono namutwala ewaka namugamba ngenda kukuba biki Prety naatya kuba era yasooka mukubanga bakyali waka nga tannaba mutwala namukwata ku mukono namutwala ewaka oba yamukubirayo saamanyaawo namutwala naddamu Nicole naddamu okusoma oluvannyuma ennyo nenva we nali mbeera nenziramu nengenda nenkola ki nembeera nabo awo nange nentandika obbeera nabo kubanga wenze nagenderanga ewaabwe nagendayo nga ngenzeyo balabako kati ebiseera ne bigenderera awo neŋŋamba kankole ki kangende mbalabeko Nicole naŋŋamba jankole ki otulabeko ogira obeerako wanene waffe neŋŋenda nembeera nabo kati ne batuuka okusenguka nze nali nvuddeyo ng'olwonzizeyo mama ye naŋŋamba jankole ki ebintu bye twabirese wanene ogenda kujja okole ki obikime ne bagenda nakirebe gye baali basengukidde kati awo Prety we yakolera ki nange neŋŋenda e Rwanda Prety mba ndi awo nga ndi Rwanda nakola ki nankubira naŋŋamba haloko nze kwe kumubuuza kwa maama we era Prety nga yakamala okunkubira era nga nalwo yakoze eki
yavuddeyo ngamba biki banaye n'enkima nnyingi naye nze eno sisobolayo enkima enkima Prety Nicole zamutiisa mu kyalo n'avaayo naŋŋamba banaye ne Nakirebe singa olabayoko nze ne mugamba wangi banaye simanyi nze eno saamanyiirayo ne ŋŋamba ne mugamba kasita munaye ki kasita ekirungi yazimba ate nga lwaki oba tokola ki tobeerayo naŋŋamba nze eno naye simanyiddeeyo kyalo nnyo enkima otambula ekyalo n'okikoowa naye mwana gwe kati ndi eno natambudde nga nkubidde olumamaye nga tamanyi mba ndi awo oluvannyuma ennyo nga mama wankubira kaŋŋamba emolieyo nga mamaye takimanyi nti olwo nagenda e Rwanda ng'ayiseewo ne wiiki nga naye Prety era njogera naye nga badde eri Nakirebe nankwera naŋŋamba emoli otya emaali eyo ne mga siri naye kubanza already nagenda dde e Rwanda naŋŋamba naye yavudde ewaka biki yagenze ng'agenze ku dduuka bagamba okubadda Prety Nicole abula bubuzi lwe lwokubiri lwe yabulira ddala okutuuka okusanga bakafuta kale kati obadde otuzizaayoko naye luli wasoose nonconfusing nga sitegeera by'oŋŋamba kale kati awo oyunzeewo awo bamaze okugira okuva ewa kafuta biwedde ebyo byonna kafuta bamusalidde batuula ku boodi basalawo okuzaayo Prety Nicole ku ssomero ye ng'akyogerako ki ng'aboneredde bamusawudde akooye naddayo kubeera mamawe buli lwe yamunonanga ng'avudde waka waye kale ye teyaddukanga nti oba nti agende mu bavubuka yaddukanga ate akola kyajja mu baganda be kitegeera ng'ajja n'abeerawo oba oli awo nga mama akitegedde nti ali eno ng'amunona kati bano bakafuta abaamusabula nabo baali baganda be abo just baali mikwano gye kuba beesanga mu bbaala okufuuka mikwano gye kati bw'aba yalinganga adduka agenda mu baganda be ate mu bbaala yatuukayo atya ebyo nga oluvannyuma ennyo nga zeenowa enewaka kati olwo Prety okutuuka okuva mu baganda be eno gye yali addukira olwo ng'amaze okitegeera n'agamba naye ekisooka buli lwajja eno ankima nkuba okitegeera ng'abikooye n'agamba kaŋŋendeko mu kifo nga takola ki takimanyi ntwaleko ebbanga takola ki tampuliza simuwuliza okitegeera n'avaayo n'agenda e Kawempe n'anoonya omulimu n'atandika okukola nga bapangisa ne mukwano gwe bamuyita Sheira. Mukwano gwe ki? Sheira. Bakwatagana batya? Yali kale mukwano gwa baganda baffe ababeereyo Endejja. Kati ne bafuna connection nga kale buli lwajja Prety nga mukwano gwe banyumya biki kati ne bekola ki ne beewa ennamba nga mukubira kati era Prety bwe yatuuka oveeyo mbabba oveeyo like mba sister waffe ey'Endejje n'akola ki n'avaayo n'agenda ate Sheira ne batandika opangisa bonna ennyumba e Kawempe nga babeera bonna ki babiri apangisa babiri ennyumba baba bagenze mu bbaala nga gye beegwirako ne bakafuta kati awo watunyumirizaawo njagala tutandikire wali eri we bamuddizaayo ku ssomero yakkiriza bamuzeeyo ku ssomero yagenda okuva ku ssomero ng'ali mu P4 awo yaddayo okuba bino eno ebyokuvaayo basenguka ati badde Nakirebe mama yagamba kasooka akole ki amalirize awo P5 kale abenga agifundikira then awo kubanga yagamba si kirungi ate gye tugenda ate eri mukyusa essomero ndi mukombanga akola ki amuteteeganya n'amulinda n'asooka n'amaliriza kirasi gye yalimu ne balyoka bagende ye Nakirebe gye baazimba akitegeeza yali yakoma mu P5 kati bwe yaddamu okusoma ne bamuteeka mu P7 yali agimaze P5 kati yaddukira awo nga agenda concludinga gundi ng'agenda mu P7 kuba awo yali amaze we batukoviira gye baali babeera mu P5 odda mu P6 ate P6 si yali amaze P5 kati bwe yamala P5 ne bamutwala mu P7
I think eyo bagibuuka kubanga ekisooka yali kale avudde ng'omubiri gwe akuze kati ng'ate akola ekikale ye engeri nti oba nkyogere ntya kati eryo n'ebbanga lyamala nga tasoma agenze mu bbaala kubanga omwana apifu agenzeeko ne mu bbaala awo ng'okola ojjukira kati bunene obulamu bwe tulimu ffe ng'abavubuka kasita ova ku by'okusoma jjukira olabye ku ssente olabye ku bulamu bwawa bweru nga toli waka kati ebyokusoma munnaaye biba byakwerowooza nnyo ate n'ekisooka waliwo ekiseera we kyatuka ng'obusobozi tebukola ki tebumala bulungi ng'omuzungu nga tebakyamulaba nga takyagenda mu semina zino eza ebyo biki kubuuza nga omanyi nti kati ssente bino ye weetaaga ki ebyokuddayo ku ssomero kubanga omwezi we gwalinga guggwako ku ssomero bamusindikiranga emitwalo 15 jaggula byakuddayo ku ssomero kale era nga bye yali yeetaaga nga by'omanyi byandyetaaze okuddayo ku ssomero kati n'agenda era Nakirebe n'akola ki n'asomako okwo ne bamuteeka mu ssomero banaye emboozi ogiddiŋŋanye nnyo ebyo twabitegedde eby'Ennakirebe njagala kati ombuulire wane asinkana atya Queen Germany we basisinkanira era basinkanira ku media ku internet naye yama n'agamba nti asobola omufunira essomero biki yakugamba nti kye kyamugye Kasese kye kyamutolosa mbulira amazima ebyo ebyokutoleka Kasese oba eyo emboozi nkyagijjukira kuba yagiŋŋamba ebyokuva Kasese byo mboozi yo sigijjukira bulungi naye nga Nicole yagiŋŋambako okwo so kati ebintu bya Nicole byebadde nga byakutolokatoloka buli kiseera anti maama we obusungu ate n'ekisooka bungi akozesa nnyo kale amaanyi ate ng'ajjukira Prety already yali alabako ki omuntu eyali alabyeko ku ssente akozeeko mu kibuga aba takyali wa kufugibwa nnyo ng'ate oli gw'obadde naye waka nga tannalaba ku bulamu bwa ssente mu pifo ozigamba nti omuntu akuze mu myaka aba takyafugibwa jjukira ye buli holiday kale we twawummulanga ng'agenda mu kibuga ng'akola oba sinakindi maama we bwe yaliko ogamba otya nti omwana oyo yagendanga mu kibuga n'akola yagendanga mu kibuga n'akola awo nga ebyamanda abikoye ye nga bw'ajja mu kibuga ng'omulimu agufunirawo abantu nga batulya n'ofuna yalinga anoonyo jjukira naye Prety omulaba si yali awo nti alabika bubi ate ali shaapu nnyo nga bw'okiwulira kuba ye talina nsonyi sobola okujja ku dduka n'ogamba naye nsabako ki ku mulimu ebiseera nga n'ebyabalenzi byaliko ebyo biki nga yajja ajjukira oba nkugambe nti kale tayogera bubi olulimi lwe lumatiza oba kankugambe bwe ntyo ogamba nono omwana kale kankole ki ekyo ojja kujja okole ng'era ayambala bulungi agenda mu kibuga n'akola n'addayo waka n'akola ki ne yeebaka kale basooka kwezooba ne maama we n'amugamba saagala okole ki saagala okole ove kusoma bw'onalaba ku ssente ebyo byewetute mu kibuga mb'onoonya omulimu saagala okole ki okole ove kusoma Prety Nicole yakugamba ki ekyamutabula ne Queen Germany ekyamutabula ne Queen Germany yali abeera wa cousin sister waffe abeera eyo Kirwa kati mu kubeera eyo bafunamu obutakkaanya n'oyo cousin sister waffe gwe bayita Lukia nga bafunyemu obutakkaanya ani abafuna obutakkaanya oyo cousin sister waffe gwe baali babeera naye yafuna butakkaanya na Nicole kati oli eyabatabula n'amugamba ebigambo ani yagamba ani ebigambo oli cousin sister waffe ng'agamba ani ng'agamba Queen Germany ng'amugamba atya kale biri awo naye byali kale biwanvumunko emboozi naye eyo nayo mpanvu okutuuka oveeyo wa cousin staff era atuuke ofuna gatsi zigamba Queen Germany kozi yamugamba oyo Prety ayina empisa embi biki n'amugamba ebigambo bingi ng'era ng'omuntu anayagala okukola ki
okutabula n'omuntu mwawukane ate era nga Nicole era alina byawulira ku Queen Germany simanyi naye nga byo toka tubireke ebyo bya Queen Germany kyamutabulira ddala baawukane atuuke ku extent emukyayira ddala kati ebyo Queen Germany ye bamaze omunyumiriza naye nanyumya byanyumiza namugamba oyo mwana oyo muyambye biki bikijukira Queen Germany ye muntu eyawanga Nicole ekintu nga ayagala atajje ku live ate ye Nicole si ye muntu nnyo ayagala oba kale kaŋŋambe ebyo ebya oba nkiyite ntya ebyo like ebya public ennyo nti munaye okoze live teyagala bintu bya public Nicole anti ye Queen Germany yamugambanga kankugulijjukiranga ye ekyokwekwasa nga mugamba kankugulire data ngera oli awo ng'amusindikidde emitwalo 3 nga nakulinze ku live nga tewalabise nawadde bize biki nga ye bwatyo wagattawo kubanga era we yali Kasese yamugulira essimu. Ani yagulira ani essimu? Queen Germany yagulira Nicole essimu. Ate nga agenze kusomera okugundi Kasese kati musomera ku masimu nayo simanyi naye nga yali yamugulira essimu Prety n'agisuulayo kusomera Kasese era gye yali asomera oyo yali mmeetu waabwe n'agigabira muwala we. Ate ebyo wabitegeera otya nga Nicole nga yabinyumiza olwo nga mubuuza iPhone gye baali bakugulira ate wagikoze otya nga yo tozze nayo nangamba nze nagisuddeyo kusomera kubanga nabadde nkola nabadde ku bwangu kuba kati omuntu avuddeyo otegeera otya nti essimu bagigabidde omuntu mwagikubako nga mulala yakuba n'abuuza kooli nagamba nagigabidde muwala wange abeere ng'asomerako eye Kasese basomera ku masimu kale somero lya international omulembe gwa kati n'amasimu bagasomerako abalungi abali ku HK Media tuline Emma Muganda wa Prety Nicole atwala mu mbozi ya Nicole naye ayina confusing omwana okutandika okola mu P4 sibitegeera abazadde bannange emboozi eno nkulu nnyo mugiwulirize nabwegendereza kati awo ajja atula P7 tumulaba nga yeyungibwako Dr. Ajati amuyambeko kulwaki Prety Nicole we yamala okusoma teyagenda eri kuba yali ayagala kubeera mu kibuga lwaki teyakkiriza n'abeera ekawempe like ewa Hajati yagenda n'abeerayo kale ye we yava Kasese ng'amaliriza ebibuuzo yali agamba wakola ki wavaayo yayagala kukola ki kubeera naffe takyayagala ye wa Hajati olw'ensonga ezimu ezaaliwo kale obutakkaanya obwaliwo bwe baafunamu Nicole atuke like ajje ebintu bye obutakkaanya bwe baafuna nani bwe baafunamu ne Hajati olimba omwana omutongo oyo Nicole afuna atya obutakkaanya n'Hajati ebintu si byangu naye nga kyoba olina omumanya baafunamu kale obutakkaanya kuba ye bwatyo gwe bwe yakugamba Prety ye kasita kale omulaga nti oba ŋŋambe nti ki kasita omulaga kiri eri obusungu ate kati ye Nicole obukambwe bw'oyita obusungu omuntu nga mukambwe oba omuntu okuba strict mukye muyita obusungu si kuba strict si okoze ekyo ekyokubeera nti omuntu ali strict kirala nnyo ate ne kino kirala nnyo kati ye Prety Nicole ye mu ndowooza yeye nga ye n'agamba asikola ki siddayo njanga kusoma nga nva waneeno kati ekitegeeza nga ye Nicole tayagala mugambako ayagala abeere mu soft life teri bya munyega teri bya mugambako kulya kunywa paka kuwulira bubi ye ayagala kale era osobola omutuuza n'omubuulirira naye nga yo ensonga ey'okuva ewa Hajati byebyo ebyaliwo just waliwo ebintu ebitatambula bulungi Prety Nicole atuka okugamba nti etakola ki taddayo wa Hajati kasananga kankubyemu nnyo
aleka nnomya amaaso beera awo Emma kasoda akanywedde ngenda kakulangira paka wetunamala sho tufaanana tutya kamwengeza ayengedde wa yero